Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Waliwo ebigambo bya Waiswa Mufumbiro byenjagala okubanga nkuwa lunaku olwajjo nga bwe nakuwadde ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yaweereza abantu b'e Kasanda. Saakuwadde ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro ng'asabula ne ssekusabula yenna Mathias Mpuuga. Obadde okimanyi nti Mpuuga mu kibiina ekya National Unity Platform yagobwa newankubadde yayinza okubanga tamanyi. Alex Waiswa Mufumbiro jukiro no yamyuka omwogezi w'ekibiina kino ekya National Unity Platform tasobola kwogera bigambo nga bya samwa tasobola kwogera bigambo nga si bituufu. Nkugambye bwe babadde saidi z'e Kasanda omubaka akiikirira saidi eyamanyiddwa nga Patrick Nsamba Oshabe yabadde ategeseeyo omukolo ogwe yayise Independence Tournament gwabadde mupiira era abantu basambye omupiira wabula omupiira we gwabwedde obudde bwabadde buzibyezibye. Alex Waiswa Mufumbiro ng'ali wamu ne ttiimu yonna ey'abakulembeze okuva mu kibiina ekya National Unity Platform yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebikankana ku Mathias Mpuuga by'atayagadde yadde eddakiika n'emugwa mpuliriza. Kakati ate olwavudde awo olunaku olwaleero akedde kwongera kumuyisaamu ggaali era wano abasinga obungi bwe bakitegeeredde nti Mathias Mpuuga ne mu kibiina tebakyamubala ng'akyaliyo era mu bufunze Mathias Mpuuga yagobwa mu kibiina oba yagobeddwa oba agobeddwa mu kibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro ebiri official kubanga ayinza okuba abadde yagobwa dda naye nga tekinnaba kubeera official era ng'abantu batono nnyo abasobola okukirowooza naddala ababadde bagoberera ebintu okusinziira ku mbeera nga bwebadde abadde takyasobola kubeera memba mu kibiina kino. Kakati tukitwale nti agobeddwa directly mu kibiina ekya National Unity Platform. Mukutu gwa Red Zone TV webali kubanga okyagoberera njagala kuwa bigambo bya Waiswa Mufumbiro nga bwe yabadde e Kasanda then oluvannyuma ngenda kuwa ebigambo nga bwe yabyogedde ng'ali ku mukutu ogumu gw'amawulire wakedde okubanga ayogerera ebigambo kanzije tubeere nga tetweyongerayo. Mwawulire ababaka be twali twesiga nga bakola ki? Obuweereza babulyamu amandaazi n'ebinyeebwa bafuna omuwendo n'omwali abo be twali tulowooza nti be bayiga ennyo okusiba ettaayi baali bayiga ya kusiba ya bufere era baamaliriza nga bakoze eki. Naye twebaza abakulembeze ab'e Kasanda abayimiridde ku mazima ku nsonga zonna era nga bayimiridde ku nsonga zammwe ez'okubaweereza wadde nga n'obuweereza tebujja nga bwe bulina kujja kubanga akutte steeringi emmotoka gy'avuga yabba ki? Omuntu ng'abbye ekintu asobola okukifaako. Bali mu kusala ntotto kati banoonya abantu ababuyabuya. Omu aguddewo oluggi, omulala aguddewo edinisa, omulala aguddewo akati akamooli. Baleete amateeka ge mutategeera gabaggyeko obuvunaanyizibwa obwerondera pulezidenti wammwe kubanga nakyemalira akalulu akawedde n'amaggi mwagamukuba. Kati takyamanyi oba leero munaamukuba ki oba munaamukuba ki. Akalulu ayagala kajjawo akateeke mu babaka baaki kubanga ababaka ba Parliament mumanyi ayinayo bampuuga be bo balina omuwendo. Amubuuza bubuuza Mpuuga kati kyekiganye nti empaayo ebisatu ng'amuwa kyakola ki? Kati tubeeremu nnyo naddala mu abavubuka na mutima nalo na bidi nga temuggyeko kigere okusobola okuba nti eggwanga lyaffe tulikola ki? President waffe agenda kuba ku ballot paper tekiriko kubuusabuusa. Teri agenda kumutwala mu rumu mukubako kalulu bannayuganda mwamukubako dda kalulu ne mugamba ajjeko enviirize ne mugamba abeere ku byaffe tetukyabuusabuusa ni agenda kwesimba kuwa president kubanga eyawangula akyakola ki? Eyawangula akyakola ki? Kati bonna abafumba bye bafumba mu bifumbe naye nga mumanyi entebe ya president ya Kyagulanyi Robert Ssentamu. Mwe abavubuka ekyatuleesa mu lutabaalo luno kwenunula si kutuwa buswazi si kutudongowaza si kutuyunguwaza kuba oli asobola okuwa 2,000 ate najja n'akutwalako ekikyo. Tulina okuba nga tukayanira ebyaffe, tukayanira enguudo ennungi, tukayanira amasomero amalungi, tukayanira amalwaliro amalungi, tusobole okubeera mu bulamu nga naffe tusobole okweyagala ng'abali mu ggwanga lyaffe. People power, our power. Kati njagala mukubire Kyagulanyi engalo ez'amaanyi. Mpuuga finito. Mu NUP Mpuuga finito. Takyali member wa NUP. Finito. Ebisigadde bya member gw'oyogedde ze gambye gwe manya mu bya National Unity Platform bino twala byange nti omwami oyo finito.
Finito. In our mind, for us, Mpuuga is declared persona non grata. Mpuuga ali persona non grata mu byaffe. Tetumulabawo. We don't see him anywhere. Opposition mu kukyusa amateeka ebyokulonda. He just wants to have a day in the news and to recover from his Judas Iscariot politics. Kubanga yatutunda. Munnange gwe kirabanga ekya bulijjo naye omuntu gw'obadde weesiga nga weesiga omuntu n'omwesiga n'akulyamu olukwe olaba kati gwe weesiga obutono obuyinza okunkyaya kunkubira simu n'oŋŋamba waayiswa nkya tuli kusanyuka saawa emu n'oninda n'essijja tonkyawa naye kati ono gwe twakwasa ebyaffe nti genda otuggalira oluggi lw'emmanju n'aggulawo n'atudongowaza n'atuyunguwaza ne bamuwa amajja n'akomawo n'atugamba nti bansiimye nti obuweereza tebubangawo nga ffe abaamuweerezayo tetunnamusiima tetwamuweereza okontana nabo njagala tetusagala tukifuule na academic Pate eri mpuliriza bulungi sober minds. Teyinza ba sober mind nga Judas Iscariot. But you need this sober people. Omanyi bwe tosoma Bible, Judas Iscariot ye yalya mu Yesu olukwe. Judas Iscariot batuula ku mmeeza y'ekyeggulo bonna. Wuliriza, Judas Iscariot yatuula ku mmeeza ne Yesu. Era nze ekyampa amaanyi kubona nga bino binaaba bitya naye nenzijukira nti ne Yesu yamala n'azuukira era n'awangula yalemerako ate ye yamanya ekyenjawulo kono Judas Iscariot ono Judas Iscariot Pro Max. But you need him. No, we don't need Judas Iscariot in our country. People. He has a lot of appetite. Yes. For corruption. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira.